إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Gutwakomye abebitibwa nga nabbi Musa alayhi salatu wassalam atandise safari ye olwaleero bawulama bwe bapima ewantu awo abantu ba nabbi Musa alayhi salatu wassalam bwe baatuukira nga maze okusomoka n'ekifo ewali olusozi oluyitibwa Tur Allah lwe balaganyisa babalanga waliwo kilometers 305. Kitegeeza nti nno ebifo bino bwe tugamba ne bava wano ne baserengeta wano tolowoozanga okuva wali ewa Muzeeyinsi bambi okuserengeta emmange eri ewalutamaguzi wabula masaafa yani safari mpanvu safari mpanvu ddala gye batambulaga naye mu kwogera kwe twogeranga omuntu ekifo ekiri kuki ekiri okumpi. Abantu bano ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabalaganyisa Tur era nabbi Musa alayhi salatu wassalam gyagenda okubatwala abatwale abatuuseeyo then amale abeere nga agenda okusinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wagenda okumuweera amateeka aga Tawrat nga Allah bwagamba mu Qur'an nti wawaadna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi10 fatamma miqatu rabbih 40 layla. Allah n'alaganyisa nabbi Musa alayhi salatu wassalam okubeera nga yeeyawula ku bantu abeereko naye ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala 30 layla ebiro 30 nga nabbi Musa ali yekka aviiridde abantu ayogera n'omutonzi we ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wano waliwo omukkiriza ayinza okwebuuza nti abeereko atya ne Allah subhanahu wa ta'ala? Abakkiriza bamanyi bulungi nti ow'ekitiibwa Allah mustawi ala arshihi ali waggulu wa arshi ye naye ali kumpi va n'omuntu tugamba omuntu ng'omulaba ali kumpi n'akasiisi oba n'akawuka akasinga okubeera akanyinkuuli nga kali wansi w'ejjinja. Olaba ojja w'ejjinja nosanga wakawuka nga olinga nga takalaba na bulungi olw'obutono bwako. Naam, akawuka ako okasiŋŋana munda eyo kalinayo emitawaana muko so si wansi w'ejjinja gye kali muko munda nga kalinamu emitawaana. Agimanyi bulungi Allah, agimanyi bulungi Allah. Naam, kati etuveeyo tudde kubuuka kubanga tuyinza okukalabako naffe abo n'amaaso gaffe obutakola butya obutalabwako. Bonna bitonde bya Allah, yamanyi bwabuliisa, yamanyi emmere eragawa byotasobola kulabako n'amaaso. Kayine wagenda emmere, kayine ewava omutawaana nolaba omuntu essajja ekkulu eddene liikiwagi nga ligudde ng'enviiri zikulukuta nga lisiiwuuse nti akantu kamutwala. Akantu kakola katya? Mu ngeri efaanaganako bwetyo. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala ayina maiya n'abaddu be nga maiya ye obwawamu kati Allah ali wamu naffe. Ekyo abakkiriza tebakifunamu ngenya. Allah ali wamu naffe tugamba nti ali wamu naffe ng'omuntu wabeera ne muntu munne la naye ali wamu naye bitaayidihi mu kumutaasa mu kumutuusaako ebyetaago mu kumanya embeera ze n'ebirala bifaanako bwe bityo. Kaakati ate alina abaddu be balina maiya eri akhassu obwawamu naye ate obw'enjawulo. Abaddu gye bakoma obukenenule. Naam, tulina garubala kyeki ke katimba. Mulaba abasajja abazimbi naam bwe baleeta omusenyu
gunate maraga gugiwo kugundi batabule sementi mubamu amayinja gano gagano sementi ono kola atya kati bayina akatimba akabora bona baketa garubala akakungunta omusenyu ne guyita mugo kanga muki anga mukenenule kati abaddu bakenenufu okutuka ku safwatul khalq okutuka ku baddu abasinga okubeera abenkizo eri Allah nga n'abasinga okubeera abenkizo mu bantu bali batano Muhammad, Ibrahim, Nuhu, Musa ne Isa alayhimus salatu wassalam. Bebasinga ebitonde bebayita abantu ekitiibwa itlaqan nga n'abasinga bonna abo batano yembaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kuddako Ibrahim alayhi salatu wassalam ne kuddako Musa alayhi salatu wassalam ge tuliko bulitune musera kino theni ba ulama ikhtalafu an yasinga Isa yasinga oba Nuhu yasinga nasinga kwa ababeka ababiri ne aba batano be banene mu bitonde biyitibwa abantu. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam atambuza abantu bano abatwala jagenda okufunira mu ngeri yemu amateeka wagenda okufunira amateeka ba ulama babale ekifeecho nga kirina kilometers 6 kuva wagenda okuleka abantu bano lwaki olwale geography akupimira bulungi nnyo ebintu kubanga weebiri before weebiri bimanyidwa Qur'an bwe bitulaga bikola bitya weebiri kakati atambula nabo abatwala mu kubatwala tannabatuusayo Tuur waliwo ebyaliwo biche ebyaliwo Allah agamba tuwajawazina bibani Israila albahara abaana ba Isiraili nitubasomosa ennyanja bwe tubasomosa ennyanja faatau ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum mukutambula muloza abaana ba Isiraili kubanga betuliko bebali mu nsi bokka la eserimu abantu neno bonna Allah ebyabwe abimanyi abatannatukibwako hujja Allah abamanyi abagifunidda ne bakafura Allah abamanyi abalongofu mubo Allah abamanyi kati mukutambula bayita kabinja kabakafu abashiriku yakufuna al-i'tikaf kwe kulazama ekintu nti ndi mu itikafu ennaku zino sifa mu muzikiti nam yakufuna kitegeeza shiddat al-ihtimam nga bayina amasanamu bagaweereza bagakola batyage ge basinza bakasomoka ennyanja tunulya siyaki ya aya Allah wajawazina bibani Israila al-bahara nitubasomosa ennyanja kakati bamaze okufuna ebintu bino byonna faatau ala qaumin baba batambula bagende Tuur Allah masano bawe bigera biri omukaga obade buli omukaga omusanvu nabo babulabye ko betulabye yakufuna ala asnamin lahum bayita ku bantu nga abasajja bali awo ku masanamu gebasinza gebaweereza buli kimu kyonna qalu ya Musa ne bafuna appetite mu ekyo kye bakola baana bafuna appetite mu ekyo kye bakola ennyanja bakagisomoka laba Allah tulaga siyat wajawazina bibani Israila albahara bakagisomoka anaji basomoseza Allah naam ngane nabbi Musa ali nabata tanna bavira agende kunona amateeka ne bafuna appetite munnange mu ekyo kibala abakola abali badaga bano baki abali ku kintu kitebamanyi Allah okitagedde bulungi bafuna subhanallah appetite mu kibakola qalu ya Musa nakati wange gwe Musa ij'al lana ilaha kama lahum aliha lwaki totera we ekisinzibwa nabo ne bayina ekisinzibwa tolifenna nabbi Musa qala innakum qaumun tajhalun naga subhanallah kati ababuyabuya abafaanananga mmwe obasanga wa na qaumun tajhalun inna haula'i mutabbarun ma hum fihi abo bali mukuzikirira okulikiriyo obulungi kwe mulabako n'amaaso gammwe mutabbarun wa kullan tabbarna tatbira mutabbarun bonna twabazikiriza oluzikiriza kati abantu mutabbarun abasajja bano bali kuzikirira kwe mulabako mutabbarun ma hum fihi wa batilun bali kubuza obulikiriya ma kanu yamalun nabagati aghayra allahi abghikum ilaha ayi gambete afaghaira au aghaira aghaira Allah gwemba mbanonyeze mbafunire ekitali Allah nkibayo kye bamusinza wa huwa faddalakum ala alalamin
nga yebasukkulumya ku bantu mu mulembe gwammwe guno. wa idh anjakum min ali firaun naam yasumunakum suu al adhab mwakave wa firauna abadde abayisanga bwakola atya n'abajjukiza ebintu ebiwerako. kakati ekyafaayo kino yuhtamalu nti bwekyakoma abantu bano amakulu nzajaru ne bakivaako ne bagenda mu maaso naye nga ekibaddewo okiraba. Musa yeewuunyiza abantu bano innakum qaumun tajalun bino bitonde ki byendina ya rabbal alamin ebyakalabako obulungi obufaanaganako bwe buti bitonde ki bino gyennina. Ekyokubiri waliwo haditha waliwo ekyabaawo kino Allah akyogerako omulundi gumu mu Qur'an ng'alaga ekifo wekyali. kakati ba ulama bakigatta ku kino ekyaliwo nikiraga nti nno balemerako abantu bano. Abatakigatta kiraga nti batya ne baleka ekintu kyo ne bakita ate kino ne bakikola oluvannyuma nga bakyali ku safaari. Lwaki? Kubanga abantu n'olwosaiqa Allah gyatunyumiza nga yabazikiriza n'abajjawo saiqa amakulu okufa okwabatuukako abantu bano kibwatukira kuba kubwatuka okw'amaanyi okujja ne kwasa emitima ne baggwawo nakyo bayita saiqa. kakati abantu bano ekintu kino Qur'ani ekitulaga nga kyaliwo nga tebannasinza nte ate ng'ente eno bagenda ogisinza bagisinza nabbi Musa tannava eri gyagenza okunona amateeka. Nekiraga nti nno ekintu kino kyaliwo nga bakyali wano mu kkubo baserengeta wano e Tuur tebannasinza nte. Allah gati yasaluka ahlul kitaabi an tunazzila alaykum kitaban minas sama. Ba ahlul kitaabi bagamba nabbi Musa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwewega tukukkirize twagala malayika ereete ekitabo bulambalamba ekireete tetwagala nti ate wano Allah nassa aya wano Allah nassa aya. Allah nagati faqad saalu Musa akibara min dhalik tebakulumya muntu wabo basaba nabbi waabwe Musa ekinene ekisingaawo faqaalu nebamugamba arina Allaha jahara tetugenda kukkiriza tulage Allah butereevu. Fa akhadhathum as-sa'iqatu bidhulmihim sa'iqa nejja obwatuka okw'amaanyi ne kubaabya emitima ne bazikirira. Thumma ittakhadhu al-ijla oluvannyuma ne balyoka basinza ijiri. Thumma ene etegeeza nti kino kyaliwo nga nabbi tannakomawo tannagenda kugenda kukomawo. Tuli fenna kati kiri wakati wano kati ba ulama kyebava bagatta ne bagamba batya nti abantu bano abasajja bali abaali basinza amasanamu bwe balemerako bwe basaba nabbi Musa n'abagamba muli kuki? Bamugamba lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahara. Ye aya eri mu surat al-Baqara kati yegattane ni mu surat an-Nisa ensoose okusoma. Tuli fenna lan nu'mina lak tetugenda kukukkiriza okutuusa ddi hatta nara Allaha jahara twagala Katonda nga tumulabako ne bayina owaabwe otuganyo tuwowwo muleete tumulabeko. Tuli fenna Allah gati fa akhadhathum as-sa'iqa sa'iqa nekola etya ayi wuzika egamba etya fa akhadhathum as-sa'iqatu bidhulmihim yere ya gundi twagala gundi twagala ya Baqara wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahara fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum. Tuli kukyamagero ekiki ekirala Allah yaleeta abantu bano okubwatuka n'abasaanyaawo ne bafa. Tabaan si bonna kubanga si buli muntu yabanga kubuyabuya obwo naye abaakola ekyo Allah n'abasaanyaawo. Thumma oluvannyuma ba'athnakum min ba'di mautikum Allah n'abazzaawo oluvannyuma lw'okubatta awo basse n'abazzaawo. Tuli fenna kakati
kikulaga nti balemerako. Wano aya eyo weeyingirira ekintu ekyo kyabeerawo ddi ekyokugamba twagala tulabe Allah ddala mu bulambalamba mutuleetere, kyabeerawo nga tebannatuuka luddawa Tuuru Sayina. Kitegerekese awo tufunye akabonero akalala Allah abajjeewo, naye kino Allah yakikolera ba Bani Israili mu bifo bingi nga abajjawo n'abazzaawo, n'abajjawo n'abazzaawo, n'abatta n'abazzaawo, tiyakikolerako bantu balala tabaraka wa taala. Tuli fenna kakati bawunzikeyo embeera yaabwe, bakyali ku safaari bagenda, tebannatuuka luddawa, tebannatuuka Tuuru. Mu kugenda Tuuru sebo time keeper tuyimiridde tutya, tukyali mu haafu. Kakati abantu bano beeyongerayo bagende Tuuru. Allah yantu wa idh wa'adna Musa 40 laylatan, Allah yasuubiza nabbi Musa ebiro 40 naye ebyana abitulagamu aya endala, miqaati rabbihi naadha fatamma miqaatu rabbihi 40 layla, yamusooka n'amusuubiza 30 laylatan fa atmamnaha bi10 wa atmamnaha bi10, Allah najjuzaako 10, fatamma miqaatu rabbihi 40 layla. Faqaala Musa li akhihi Harun, nabbi Musa nga tannaleka bantu bana amaze batuusaayo, kyeyava agamba muganda we Harun, yaani abantu bano balina bannabbi bameka? Babiri. Balina nabbi Musa, balina nabbi Harun. Ukhlufni fi qawmi, munnange njagala onsigalire mu bantu bange, wa aslih, okolere ddala bye mbaddenga byobala bankola. Babiriko bajjukize bakola otya, yani politically and religiously byonna fuba. Ngenda kubula ennaku 30 zezaali ku ndagaano, endagaano zaali ennaku 30 era zeyaleka abagambye ngenda kukomawo oluvannyuma ennaku 30 zeyaleka abagambye. Bwagenda Allah fa'alu lima yurid, akola kyakoze atya, kyayagadde, n'amwongeraku 10, kubanga balina obubonero obubamala okubeera nga tewali kibanyeenya bwe babaamu akalungi. Nga tuyimiddeko wano katono, abantu bano baali owangalidde wa Firawuna mu mbeera yaabwe, bwe baali bavaayo yabakukumba abannanfuusi, abatabi embi, bonna yabakukumba yabaleeta. Allah agenda kutandika kukola gharubala mubo, agenda abakenenula abasinga okubeera ababi, abasinga okutuusa abaliyingira Baitul Maqdis nga basajja abali ku imaani yaddala. Tuli fenna kati yateekangawo ebigezo ng'omuntu yenna atalina imaani y'amazima nga takibuuka, atalina imaani y'amazima nga takibuuka. Dda ku aya twage tujja kutambula nayo, wa atainahum, nembawa minal ayati, obubonero, ma fihi bala'un mubin, obujjuddemu ebigezo ebyaki ebyamaanyi. Alamidde nabbi ani? Nabbi Haruna, khulufni fi qawmi, sigala mu bantu bange, wa aslih, kola kyoteekeddwa okukola mu bo, wala tattabi' sabila almufsidina. Bannange bwe mulankonye ku aya ab'ebitiibwa bahufaazu, mbasaba mubeere nga mugigendako speed, tubeere nga tetugira muyo. Jazakumullahu khairan. Wa aslih wala tattabi' sabila almufsidin, togoberere ekkubo ly'abamufsidiina, aboonoona mu nsi. Bw'atyo nabbi Musa alayhi salatu wassalam n'abalekawo, n'atambula n'agenda okusinkana ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Bw'agendayo gye yagenda, sitaani tetuula wadhiifa yaayo nga bumulabye tigomya ku mulembe guno, bwetyo yali gwe mulimo gwayo. Omulimu gwayo si nnimi nti esiiba mu nnimiro erima muwogo. Omulimu gwa Ibulisu, omulimu gw'ejjera Ibulisu kukyankalanya bantu okuviira ddala ku nabbi Adamu alayhi salatu wassalam, tiyagiwona bwetyo bwejja. Era akantu kano katuyimiddeko wano katunaaba ebitiibwa. Allah ina ayati eziri mu Qur'an, naye okimanyi nti omusiraamu abeeraawo ezo aya nga taziteekanko birowoozo, so nga bwe wobeera n'omulabe nga oli
ng'oli mutulo kuye. Naam, bw'aba akugoba ng'odduka tabulwa kyakusuuza ng'omumanyi sajja liyo lingi anti bw'olaba ozito bwogati kansuuleko kino mpewuke si bwe kiri yagati akugoba tabula kyakola atya ng'omulabe tabula kyakusuuza si lwegero lwaffe tugamba watyate omulabe nga akugoba nga osudde ennanga teweefiirayo yakusuuza bimeka akusuuza bimeka bannanga omusiraamu togenda kubeera ku imaani Allah gy'ayagala okujjako ng'oli attentive ku mulabe wo nnamba emu asinga obwavu asinga obulwadde asinga obutasoma asinga buli kika kya buyinike gwe bayita shaytaan. Wallahi togenda kubeera kuki ku busiraamu Allah bwakwagala togenda kufuna kuwona Allah kwakola atya okujjako ng'obulamu bwo buli attentive n'ekitonde kye bayita shaytaan. Eno nno sitaani yendiko kati eno nno sitaani yendiko kati inna shaytaana eno aya mujiwulire mazima sitaani lakum adu mulabi wammwe fattakhidhuhu aduwa mumufuula omuki omulabe olina okubeera attentive ku ekyo bw'oli omutima gukutwala ng'osibamu guntwala ne eno gye guntwala forces za imaani ze zintwala oba forces za shaytaani bwe ziba za shaytaani sitaani tekutte kitala nti eri mu kulwanyisa nakyo erwana na mwoyo oguwundira buli kiguzikiriza kye bayita obulabe bwa sitaani eri omuntu. Tuli fenna kyagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti huffati nnaaru bishahawaati abange omuliro gwetooloddwa bintu bisikiriza omutima. Huffati nnaaru maadha aljanna bilmakaari ate jjana omwoyo gwogusika gwogugolola ensonga lwaki bwogukola n'ogutereeza kubanga gwogwesikira teguliko kikugira neguli ogusindika ne sitaani egusika mukulu kusindika akola atya asemi ng'ogenda mu kwonoona. Ayati mpitirivu bannange afatattakhidhunahu wa dhurriyatahu awliyaa min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Kakati sitaani kyeva egamba abaana ba Isirayiri wali we bakyali Nabbi Musa bwe yabalese alesewo nani ne Haruna abalimu kyava baga nti abange mujjukira nga tuva Emisiri baleeta obulowoozo hala tunabateekako tteeka nti muli mu zambi muli muki kati beefuula bannaddiini olayo bunnaddiini obujjira ku sayidi yaki y'okuzikirira. Eno gye bayita ba ulama warau alkalb obukkiriza okwekanasa kw'embwa okwekanasa kw'embwa kufaanana kutya balaba bategeeza ki eyimirira mu siweegi neesitula okugulu ng'efuyisa omusote gugisammukira naye nga eyimiridde mu siweegi naye gwe omusote gugisammukira neesitula ssebo okugulu naye ng'eri mu siweegi. Kakati bannabida bangi balina enkola efaanaganako bwetyo. Olidde bulungi omusiŋŋaana ali eyo alagirayo nti atidde nnyo Allah subhanahu wa ta'ala naam era mbwe eddiini kikulu nnyo gy'ali naye nga wennyini waatudde mu ntegera y'eddiini waayimiridde wasinziira okukola ebintu ebyo nga munnange wali wakyafu wayitirivu. Kakati Allah tannabassaako mateeka yabagambyeko nti muli mu zambi lino oba liri tannabagambako. Laba we beetondamu ezambi mujjukira nga muva Emisiri twali tweyazika ebintu byabaki by'abantu twabeeyazikako huli jjukira abajjukira nga tuli mugundi nga tuli mu kyafu kya Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu baali beeyazika abantu bano yawumu ziina babanga n'eziidi zaabwe nga babajjako ebyokwewunda yawumu ziina olunaku ebyokwewunda. Kakati Nabbi Musa abatwala nga tebannazaayo bangi kubo ebintu ebabirina babadde wali emabega nga bagamba Nabbi Musa nti tufunire Katonda gwe tulabako nga nabo ne balina Katonda gwe balabako. Naam, kakati ate bakubyemu entasi nnyingi ate imaani nejja nebalinnya tuli mu zambi
twajja n'ebintu by'abantu bali tetwabibawa nga tuddayo tutoloka beboogerako Allah yabazikiriza mu nnyanja. Naam, Allah yagamba nti wanaj'alahum a'imma wanaj'alahum alwarithin, yagamba so okusikiza ebintu by'abantu bali. Naam, kimala nti nno nabbi waabwe tannabalamulako zambi yayina obalamulako ezambi nobawulaga halal ne haram akyabuwa kintu kitono nnyo kyabalemye okutegeera okutongoza Allah. Kati ate bayigira masala ga dhulumu imaani erinye. Kakati mukimanyi nti twadduka n'ebikomo by'abantu nti waliwo omutawaana nti okuwangaalira mu zambi lino ebintu tubyejjeko. Kakati bagamba nti tubeeko akafo tukuŋŋaanyizeewo ebintu bina tubisuulewo okutuusa lwanadda nabbi Musa alayhi salatu wassalamu n'atulamula ku bintu bino tubitwale tubisigaze oba yamanya ekyokubikolera mungoberera. Kakati subhanallah ne baleeta ebintu bali mu bukadde, buli mukyali alina akakomo, alina empeta, alina akakuufu, alina ebiki. Abawarabu kuva dde obulamu bwabwe kwewunda awaman yunashau fi lhilya wa huwa fi lkhisami ghayru mubin. Allah subhanahu agamba mu surati Zumar oba Saad, naam, Zukhruf, awalam yunashau fi lhilya awaman yunashau fi lhilya wa huwa fi lkhisami ghayru mubin. Obulamu bwabwe bwakwewunda babeeraawo nga buli kimu kyonna bakubyeko zaabu. Naam, kakati bonna mbeera yaabwe. Kakati bakuŋŋaanya ebintu okkakkana ekola kawumu kyeki akatuumo kayitibwa kawumu. Akatuumo k'obutungulu kayitibwa kawumun min albasari. Akatuumo k'ennyaanya kawumun min atamaat. Naam, akatuumo k'entula kabeera kawumun ke katuumo kayitibwa kawumu. Kawumu bikaafu. Okakkana huli zino bwe zeetuuma zikola engeri y'akatuumo. Samiri alaba akatuumo kano kyeyava atambula n'akasemberera. Allah yabategekedde fitina, ekigezo ekinene ekigenda okukaabala ebyengera biri byonna bye balabyeko abasseeko n'okubatta n'abazingulu. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum, byonna bye balaze. Allah aleeta ekigero kino mu kaseera akatuufu. Nabbi Musa taliiwo. Bwe bajja Samiri kyava asemberera ebintu bino n'abitunuulira. Akyalina ettaka liri yalyola min athari rasul. Alireeta bwe yabitunuulira bw'ati nga bw'agamba Samiri nyini mu aya wakadhalika sawwalat li nafsi. Subhanallah, omutima ne guŋŋamba. Yeewozako Nabbi Musa nga akomye nga bwe tugenda okulaba mu maaso. Kati bw'abitunuulira bw'ati omutima kye gwava gumugamba nti olabye otya? Ebintu tebisobola kuvaamu kintu ekyewuunyisa. Jjukira Samiri yali minal munafiqin min ubadi al-ujul, yalimu abaasinzanga ente nga bakyali luddawa Emisiri. Kyeyava akwata ente, kyava akwata olubatu luno olw'ettaka n'alusuula ku gundi eyo n'agata kunu ijilan, fuuka ennyana. Allah agamba fa akhraja lahum ijilan jasadan lahu khuwar. Olwasuulako bw'ati subhanallah, Allah n'agera fitina ibtila, kigezo ekyamaanyi Allah kyagadde obatuusaako abantu bano abagezese muli ku iman. Akhraja lahum ijilan, ne mulyoka muvaamu ennyana yeepangapange bagiraba. Jasadan kitegeeza ki? Erina ennyama, erina amagumba, erina olususu, eri mu sheepu yennyini ey'ente. Jasadan lahu khuwar, teyogera, tekola kintu kyonna, wabula shaytaani ng'ejja n'egifuuwamu n'ekola eddoboozi ng'eddoboozi lyennyini nnyini ery'ente. Tuli ffenna amaloboozi gano gaawukana, buli ddoboozi Abawarabu naam balituuma erinnya lyayo. Eddoboozi liyitibwa litya?
khuwar. Tolaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu ajja kuleeta kye yabba, ojja kujja n'ente ng'ogyetisse lahu khuwar, ng'ekaaba mo ng'ogyetisse gw'omubbi w'ente. Ojja kujja n'embuzi taisun tayar, yenkaaba yaki y'embuzi nga gyetisse enkaaba y'endogo eyitibwa etya nahiq alhimar. Enkaaba yaki bw'oba oli nahiq alhimar gaa nti audhu billahi minash shaitan, kubanga erabe shaitan. Tuli fenna siyaha addik enkoko lima yaki y'enkoko. Bwe bityo buli kimu bakiwa amaloboozi abawarabu. Kakati fa akhraja lahum ijilan jasadan lahu khuwar faqalu kibava bagamba hadha ilahukum, ono nno ye katonda wammwe obwedda abakulira ebyamagero. Wa ilahu Musa tabalima nti eri alina kira kyenjawo kyagenza okusinkanayo. Fanasi yamwirabidde wano, yali eri musajja wattu temulani okulwayo bwaluddeyo akyamunoonya. Katonda atweretedde wano atidde okukola ki n'atugira wano butereevu. Fanasi kyanjawulo kye kyali ku nte eno ekyali kitafaanana nte endala. Naam, yali jamid, tekola movement yonna enkakanyavu ente enfu bwe yali badde yesimbyawo, teyeebonga, tekola kintu kyonna, teyina tezomozoola oba ekintu kyonna ekifaanako bwe kito, naye evaamu eddoboozi eryo sitaani yasobola okukola ki okugikolako. Tuli fenna evaamu eddoboozi ng'eri ente nga ly'amaanyi. Bawula bagamba nti yali nnyana engulumivu ennene ng'omuntu agirenga ne wabeera ali wala ng'agirengera bulungi. Jasadan lahu khuwar faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa. Abange ono ye katonda bulijjo atukolera ebyamagero. Tusooke tukomaawo oba twongeremu katono. Nabbi Haruna bwe yabalabanga bakola ekyo kyeyava ayanguwa n'abagamba nti ya qawm, abange innama futintum bihi, bannange eno nnyana Allah abageesa bugeesa nayo. Mulabe nti baafuna hujja, amagezi gaabwe gokka gaali gamala nga batujja okulaba Allah ng'abakyalenyiga n'ente eyo bakyava ku kyokugiyita katonda ng'alaga obukendeevu bwayo. Naye ekyokubiri bwe tujja kiraba luvannyuma, tugenda kubuuka mukatu tusooke tudde wa Nabbi Musa tuleke tukomewo ku nte eno. Naam, naye nabbi waabwe gwe bamanyi obulungi nti nabbi abadde ne Musa bajja bonna n'ebyamagero, kuviira ddala eri nga basuula omuggo, kuviira ddala eri wa Firawuna, bali bonna bwe bati. Abagamba nti ya qawm, abange bakimanyi Nabbi Musa gwe yabalekedde, kimala nti nabbi we bamanyi nti nabbi waabwe. Innama futintum bihi, abange eno nnyana fitina. Allah abagezesa bugezesa alabe mulina obukkiriza obubamala byonna bye muyiseemu bibazimbi obukkiriza oba nedda temugwa kigezo bannange mugenda kuzikirira. Innama futintum bihi wa inna rabbakum arrahman, omulezi wammwe ye Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni wa ati'u amri. Abange mungoberere temunjawukanako. Nabbi Musa yabalekedde nze mugamba tulinda Musa temukimanyi kyabalekedde nze. Fattabi'uni mungoberere wa ati'u amri, era mubeere bagonvu kwekyo mbagamba. Qaalu bamwanukula bamugamba lan nabraha alayhi akifin, kikafuwe olimba ssebo tekisoboka. Lan nabraha alayhi akifin, tetusobola kuva ku kino kyetulabako n'amaaso hatta yarja ilaina Musa. Musa yajja eko tukomako. Musa yajja kola atya? Yajja tukomako hatta yarja ilaina Musa. Ne balemera ku nsolo eyo. Nabbi Haruna teyakomaawo, n'agenda mu maaso n'okubalaga nti bannange muli ku nsobi. Obusungu ne bubalinnya ne baagala n'okumutta nga bwe tugenda okulaba mu maaso biidhinillahi tabaraka wa taala, ne baagala n'okumutta. Bwe yalaba abasajja bali ku mbeera eyo, kyava akwatako abasajja baalaba abalimu obulungi n'abakumaakuma bayi ne basigalawo n'efitina yaabwe egenda okubatuusa mu mitawaana gye tugenda okulaba biidhini mawla jalla waala. Nabbi Musa eri gyali ali wa mutonzi we Allah subhanahu wa ta'ala,
ali mu kufuna mateeka gagenda okuleta gagasa abantu bano bali ku mbeera eno wetwogerera kyekyaddilla biidhinillahi tabaraka wataala awo nyini wetugenda okutandikira. Waffaqa Allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.